obudde bwe tulimu bwakuwamba Museveni mubuliwo bwakuwamba Museveni mubuliwo nenjagala kubategeeza nti mu mwoyo twamumala dda. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Museveni ajoze eggwanga lino asse ebyo bibyo wuliriza ayo omusaayi wamu ne bakakande omuli kakande kubbiri gye yabadde omuli Robert Kayanja era kyova olaba agamba yabawa eddembe ly'okusinza naye Kayanja Museveni yawa Kayanja eddembe ly'okulya ebisiyaga. weyanzeeko siina kye ngenda kweyanza bwe mba nkami sitaani simweyanza. Omusajja azimye wuliriza ssebo ekkanisa yakatu egenda kuyamba abantu. Kyenkugamba kakanda atta bantu sikimanyi njagala kati bw'oba tokimanyi Museveni kakande kubbiri Robert Kayanja Miracle Center Lubaga Bujingo Tom Mugerwa Serwadda Mundeeba Serwadda Mundeeba Grace Lubega Chiwowe Isaac Tom Sembera Daudi Kiganda Namukaba mubeera Simeon Kayiwowe Mukama tusonyiwe Namutebi Lugala Irene Manjeri n'abasumba waliwo yali akulembera Mukama ina kulondebwa atya kubanga ebyafu ebyabulijjo tukuba akalulu tusimbe nnyo abantu bategeere Museveni era bagamba Museveni yabawenze kubya kinonja kidingana mbagambe Museveni si agabe eddembe ly'okusinza Yesu Kristo yebaze bwe yali tannaba kujja bannayuganda basinza Katonda naye Katonda gwe musaba yesigwa asaba nkugambye saagala kundaivatinga Museveni muweereza wa sitaani sikirinako obujulizi kati sinnakusaba nti olina obujulizi nkwata bulungi nakusabyeko obujulizi nze nazza okujulira erinnya lya Yesu Museveni mutemu tumuwadde mama tumuwadde aloogalo ekirungi obimanyi buli yenna yakiyimba bali mu kukaaba teri atakaabye era mbagamba ne bano be bajja mugundi mu lutobazi mu lubigi ne babali mukwera kintu kiri kimu kwenenya mwe mwalondanga Museveni mwe mwamuwagiranga mwe mwamuwatavaako mugamba mwafuna emirembe kati Katonda agaye mulikaba mulikole mulikuba ebiwoobe abaana bannayuganda babonaabona sisobola kusirika era alitwala ennimiro zammwe ettaka baganda likyaliwo ne bannayuganda kati bw'oba obadde tomanyi bayibuli yiiyo eri mugamba alitwala ensuku zammwe alitwala ki kidde mu kisome era alitwala ennimiro zammwe tatutte ennimiro z'abannayuganda Museveni tatutte ennimiro za mizabbibu tatutte mwanyi agitutte no si agitutte wabula agenzo girongoosa mu ministry y'ebyobulimi saagala ekigambo kya Katonda tebatoolako tebongerako lwaki tetwekuumira ku bayibuli ebyo ebyamagyetuberekera sebo kyendiko ndi munnamagye owa Yesu twakiwulira live no don't divert me ebyo twali birekedde this is Uganda for God and my country wakiwulira eno Uganda tubadde mu buwambe natumwanga Musa we yatuwa kujja abantu wa Farao. This is not a joke. We are living the time when God is shaking the world. mbalamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba yenze Kanka Kapita mu production eriyo Hannington Kasagga oli ku Media Choice Telefina nga sinaba kubanga ntandika kantwala omukisa guno ku lwange ne ku lw'abakozi bannaffe ffenna wano ku Media Choice Telefina okwozaayoza abagoberezi ba Kristo abasumbibwa Nabbi Samuel Kakande olw'okutuuka ku kkula lw'okuzimba ennyumba ya Mukama ekkanisa eyitibwa Temple Mount Church of All Nations. Bannaffe muyogeyoge era twongera okubateeka mu ssaala n'okubeebaza buli yakoze ekisoboka okulaba ng'ennyumba ya Mukama eggwa naye okusingira ddala abo abasobodde okuwa ekitiibwa essente ezisondebwa abagoberezi ku lwa Katonda. Bangi nnyo wano mu Uganda olubawa ssente bazikuba ku mumwa bazigulamu mamotoka na kuzaagalamu bakyala
ezaali badde ez'okuzimba ennyumba ya Mukama ne baleka abagoberezi ne basambirira obudongo saako n'okusabira mu kyangaala. Mwenno aba Temple Mount Church of All Nations mulaze ekyokulabirako eri eggwanga. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Kaakati omusumba Gordon Muzaale Sebandeke newankubadde takkiririza mu bye ŋŋamba era naye alina eddembe lye okwogera saako n'okulambika ebyo Mukama Katonda by'aba amulambise. So newankubadde nga alina ebibi by'ayogera, tetubivunaanyizibwako okulamula n'okusala emisango kwa Mukama Katonda, naye ate wa ddembe okubyogerera wano ku Media Choice kuba tuli mu kutu oguwa omukisa gwa kyenkanya eri buli omu alina endowooza. Abantu mmwe abatulaba mmwe musunsula ne musengejja ne mugamba nti kino kigasa oba kino kya butaliimu. Kati kangende mu program ate tukole ebyatuleese olwaleero. Musumba nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga. So Mukama yeebazibwe. Yesu Kristo wabwenye ekitiibwa. Buuza ku bantu bafuuse babo kati. Abatulaba mwenna abatuwuliriza abali ewaka wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda emitala w'amayanja mwenna mbalamusizza nnyo mu linnya ly'omulokozi waffe Mukama waffe Yesu Kristo. Era mbaagala nnyo amanya mugategedde era mugamanyi abatanabagategera His Grace Gordon Muzaale mutabani wa Mukama waffe Yesu Kristo nalukalira w'obwakabaka bwa Katonda. Ekigambo ekyo abantu bakikugaana Musumba. Anti era sibe bantuma. Abantu bakigaana. Abantu bagaawo okweyita nalukala. Katonda abantu bagenda okukozesa omulembe guno bateekeddwa okuba nga bali radiko. Radiko era nakyo kinene. Yes. Balina okuba nga bagubu. Era nze ndi radiko. Yes, kubanga bw'oba onoowangula ensi eno oba okukola Yesu by'ayagala okusinziira ku bujeemu obuli mu nsi oteekeddwa okuba radiko ng'oli lwedde okuteeka mu nkola ekyo kyokka Yesu kyagambye. Radicalism sinagitegeera omanyi lwaki Musumba. Banno abaweereza abalala bwe baba bampereza comment bagamba nti omusumba ayina kuba mukakkamu nnyo, oyina kuba ekyokulabirako ekiraga okusonyiwa, ekiraga okwetonda, ekiraga obukakkamu. Bo tebabikulaba obukakkamu. Kakati sayidi emu Yesu Kristo mwana gwandiga ate sayidi emu mpologoma. Sayidi ya Yesu emu mwana gwandiga sayidi emu mpologoma. Eyeddembe. Kyovola Bible egana egamba Tito essuula emu okuva ku nnyolo 10 mpaka ku 16. Kubanga eriyo bangi abatagonda era okusinga bamu bakomole. Kati owali bamu bakomole kubanga ebbaluwa eno Pawulo omutume we yali agiwandikira Tito omusumba omuto yagiwandiika nga amutegeeza bwe kigwanidde okukola mu kanisa. Niye bayita abaali abakomole Abayudaaya abo baali abakomole nga tebakkiriza mazima gano Kristo gamubikkulidde. Okuloka agambye okusinga bamu bakomole. Kati awuteeka okusinga bamu balokole abagwanira okuzibibwa emimwa kubanga eriyo bangi abatagonda era okusinga bamu bakomole abagwanira okuzibibwa emimwa abo abo be bavunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa. Omu ku bo nnabbi waabwe bo yagamba nti abakuleete balimba ennaku zonna ensolo embi embute nga yaafu. Okutegeeza okwo kwa mazima olw'13 kyova obaboggoleranga n'obukambwe. Bible ekyogera 13 kyova obaboggeranga n'obukambwe Tito 13. Kati Bible empadde olukusa kubanga tebagonda Katonda ayogedde emirundi mingi tebagonda kyova obaboggeranga n'obukambwe. Mpulira balemengo okuwulira enfumo z'Ekiyudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyuka okuleka amazima. Waliwo abantu be bawuliriza abo bali mu kumpakanya nga be bali mu kuwuliriza ababakulembera bakyuka ne baleka ebiragiro by'amazima nti kyova babugolera n'obukambwe balemengo okuwulira enfumo z'Abayudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyuka okuleka amazima. Eri abalongoofu byonna birongoofu. Mbadde nyinawo ekibuuza Musumba gw'opima otya abatali balongoofu? Kakati ekigambo kya Katonda kindaze endabirwamu era lulina kugamba nti omuntu ow'omwoyo akebera byonna naye ye yennyini takebera muntu yenna. Tegeeza bw'oba mu kanisa muwakkiriza Yesu oteekeddwa okuba bw'oba musumba ng'olina amaaso agalaba ng'olina ennyindo eziwunyiriza ng'olina akamwa akoogera ng'olina amatu agawulira. Okiwulira kubanga oba mukulembeze. Kati bw'oba okulembera abantu nga tolaba oba obatwalawa
oba batwala mu kizi kati tuddeyo mu Tito oba wabya Tito esulemu nti eri abalongoofu byonna birongoofu abali mwenna nga mwerongoseza mu Kristo byonna birongoofu naye eri abo abatali balongoofu tewali kirongoofu nti emitima gyabwe n'emyoyo gyabwe gyasiigibwa obugwagwa basiigibwa obuki obugwagwa bagwagwa kya Bible. Yes, Tito esulemu onyiri okuva olw'ekumi pa 10 na mmeka wentandikidde mbadde mbikudde wenyina okutandikira naye njagala obeere ng'osomerawo abantu okiwulira kubanga wano tetuli muzannyo ensonga ze tuliko za kutereeza kanisa ya Kristo na kununula ggwanga lyaffe Uganda kituufu kati si za muzannyo saagala osale bigambo yes Tito esulemu yene suula okuva wano ku linnya olw'ekkumi paka wano ku lw'ekkumi n'omukaaga kubanga eriyo bangi abatagonda aboogera ebitaliimu ne bye boogera tebiriimu abalimba era okusinga mu bakomole abasinga bamukomole kubanga ebbaluwa eno bagiwandiikira Tito omusumba omuto Pawulo omutume ng'agimuwandiikira okusinga bamubalokole bagambye mu bakomole anti mu bakomole baali bakomoddwa era Bayibuli etugamba nti Katonda agenda kubonereza abaakomala nga tebakomoleddwa abaalokoka nga tebalokokedde ddala mpulira nga bo balokola naye nga bo si balokoka naye nga tebalokokedde ddala abagwanira okuzibibwanga emimwa kubanga bye boogera tebiriimu bagwanira na kuzibibwa mimwa kubanga abo be bavuunika ennyumba ennamba balina ebibiina binene nga bayigiriza ebitagwanidde era bye bayigiriza tebigwanidde olw'amagoba ag'obukuusa era bali mu magoba ga bukuusa omu ku bo nabbi waabwe bo kati nga bw'oyinza okugamba kakande waabwe bo Museveni gye yabadde nga baloga omu ku bo nabbi waabwe bo nga bw'oyinza okugamba tikakande ku bbiri ne Museveni gye yabadde abalogo b'eggwanga sokoleke kati nze nkunnyonnyola bwegenda ng'osoma omu ku bo nabbi waabwe bo nga bw'oyinza okugamba nti wano mu Uganda omu ku bo nabbi waabwe bo kati ono yali nayo katuulwa ne Uganda omu ku bo nabbi waabwe kakande ow'obulimba kati awo ne Museveni yabadde yeggula abaloko b'eggwanga abatemu abasi yagamba nti abakuleete balimba ennaku zonna balimba ennaku zonna ensolo embi embutenga yaavu okutegeeza okwo okw'amazima genda maaso okutegeeza okwo kwaki okutegeeza okwo kw'amazima okutegeeza okwo kw'owulira kw'amazima kyova obaboggoleranga n'obukambwe bw'ennina wawuwe mbujja balyoke babeere n'obulamu baŋŋambe kyova obaboggoleranga ki n'obukambwe era ndi mukambwe mpulira mbadde manyi bigambo balyeko babeerenga n'obulamu olw'okukkiriza kyova obaboggoleranga n'obukambwe balyoke babeere n'obulamu olw'okukkiriza balemenga okuwulira enfumo babeere n'obulamu olw'okukkiriza balemenga okuwulira enfumo z'obulimba bali mu nfumo ez'ekiyudaaya ez'ekirokole ebiragiro by'abantu abakyuka okuleka amazima kati nga Serwadda yakyuka n'ava mu bulokozi takyali mulokola ali mu intelligence council mu intelligence osangamu Maama Fiina omusamize mu intelligence osangamu mubajje mu intelligence osangamu abalala batakola ki Maama Fiina taliimu Maama Fiina naye mwali okiwulira kati Serwadda mwenna bwe mba abo bagamba nti bajja okumpakanya okiwulira bajja okumpakanya kyenva mbabogolera n'obukambwe balemenga okuwulira enfumo z'ekiyudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyuka okuleka amazima nti baleme okuwulira enfumo z'ekirokole ezaabo ebiragiro abali mu kubawa ebiragiro naye nga Yesu Kristo bamuvaako dda beeyita basumba beeyita batume beeyita bannabbi bakulembedde bantu ebimu eby'ekkumi babibasaba ne ssente ezo awo tebataawo newuliriza bwe batuuka okubagamba tebasobola bagamba nti mulekere okwambala legingi mulekere okusiiga emimwa mulekere okuteeka ebiviiri ebitali yammwe mulekere okukola kino mwenenye mulokokere ddala yes Katonda alina enviiri zeyakuwa anti wuliriza waliwo kibayita enviiri zezo Katonda zeyakuwa ne waliwo kibayita enviiri n'ebiviiri bw'olaba otaddeko ekitali kikyo Yesu anyinyonnyola bw'ati enviiri n'ebiviiri waliwo enviiri zezo Katonda zeyakuwa ne waliwo ebiviiri n'agaviiri okiwulira era ebyo
byono abantu bangi bali mu kanisa n'abalala bangi babiteekako omanyi lwaki bakuba emitwe ne bakuba bwe bati ne batakula bakuba n'atakula n'akola kiye mubuuze omutwe ogwagu n'abaddi so koleke ekyo si kya Bayibuli obwo buyonjo kya Bayibuli kikino Katonda agambirwa ati Yeremiya 7:29 sala enviiri zo gwe Yerusalemi ozisuule wala otanula okungubagira ku nsozi ez'obweru kubanga Mukama Katonda asudde abantu ab'omu mirembe gy'obusungu abaleseeyo awo kungubaga naye ku mbaga tagambye embaga agambye sala enviiri zo okungubagire Uganda eri mu mbaga kati okungubaga bwe tuba tuli mu biseera bwe biti bakuwadde ekiragiro olaba bagamba ezizo okuzisala kati ate ezitali zizo z'oteekawo kubanga oli bagambye ezizo kati mu Timoseewo ekisooka 2:9 wagambye bwe bato n'abakazi beeyonye nga mbyambala ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanganga enviiri ne zaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo omungi naye nga bwe kisaanira abakazi abeeyita abatya Katonda n'ebikolwa ebirungi kati tuzzeeyo mu Tito nti nno kubanga eriyo bangi abatagonda era okusinga baamu bakomole abagwanira okuzibibwa emimwa abo be bavuunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba g'obukuusa omu ku bannabbi waabwe bo yagamba nti abakuleete balimba ennaku zonna ensolo embi embute nga yaavu okutegeeza okwo kwa mazima bwe biri kyova babagollanga n'obukambwe balyoke babeere n'obulamu olw'okukkiriza balemenga okuwulira enfumo z'obulima enfumo z'ekiyudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyuka okule balemenga okuwulira enfumo z'ekiyudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyuka okuleka amazima omuntu yenna bw'aba yakyuka n'ava ku Kristo n'aleka amazima bagambe toddamu muwuliriza ali mu nfumo ze za kiyudaaya yeeyita mulokole yesi mulokole Bayibuli eboogerako mu kubikkulirwa abeeyita abayudaaya so nga si bo tabeeyita abalokole naye nga si bo n'agamba mu 16 baatulanga bamanyi Katonda ye mu bikolwa byabwe bamwegaana naye kanzireyo kagambo kano musumba omu ku bo nabbi waabwe otaddewo ekigambo kakandi ntaddewo wano onooli yakiteekawo naye musumba olwaleero njagala nkukkirizise okkaanye ekisooka osiimeko ekyokubiri otyeko ku bantu abakusinzeeko baliwa obatye bansinga ki nabbi kakandi erinnya Wellington eddala yaani kakandi Samuel nabbi Samuel kakandi omusajja oyo omusamize omusumba ebyo ebyomusabize gwobimanyi omusumba kakandi owokubbiri yazimbye ennyumba ya Mukama amatiribona yazimbye ennyumba ya Mukama esondeddwa mu ssente z'abagoberezi abagoberezi babatta uliriza kati olwalla ensonga tuyimiridde wano tuli ku nsonga za ggwanga lyaffe asooka osiimeko sijja kusiima sooka osiime ku kizimbe ekyo anti sekkiriranya ne wano we nazze sekkiriranya tuli ku nsonga ya kununula ggwanga tuli ku nsonga ya kuwamba Museveni abantu tebakulaba engaali n'obukyamu wuliriza kyendiko amwe military person of which rank military wabeerayo sergeant wabeerayo lieutenant wuliriza mu majje ga Yesu wuliriza mu majje ga Yesu am God is general am God is what badde manyi wuliriza am a spiritual military person owa Yesu Kristo mpulira general Kristo mu majje gani kama waffe Yesu Kristo oli kuranka ya general wuliriza yes kati njagala kutegeeza eggwanga lyaffe tuli mu kiseera kya kununula ggwanga si byakusaagiramu era njagala kutegeeza Museveni wamulabye wakakande kituufu President Museveni tombuulira kirala njagala onzikirize kwegamba ondeke nderivalenge bulungi message eno okiwulira kubanga eggwanga lyaffe libadde mbuwambe ebbanga ddene eggwanga lyaffe bajjajja baffe baalitunda olw'okuvulako obuvunanyizibwa Katonda bwe yabawa ne baliguza Museveni n'alikwata n'alitwala ewa Sitaani era bakakande yagenza okucelebrating olw'emitwe gy'abantu gye batemera ewa kakande kubanga Museveni yawa kakande amagye agamukuuma kakande atta abantu kati era nazze kwogera nazze kola ki ebyo bibyo si byaffe kati wuliriza nze mbyogera okiwulira mutabani wa Yesu Kristo ate nayitibwa Yesu Kristo ate nampita okiwulira kyovula bambagamba kino nkirangirira nkiddamu nze omu ku bagenda okuwamba Museveni
era n'abatuuliriza mwena gye muli abaana ba Katonda abeetegese tugenda muwamba ate mu nsi y'omwoyo twakimala dda wabula ekintu bwe kigwa mu nsi y'omwoyo okiwulira ensi ey'obuliwo Yesu yabazibwe amina tugenda kuba nti nno obudde butuuse Zabuli 10:19 Zabuli 10:19 olunyiriri 10:26 wagambye nti kubanga obudde butuuse Mukama okukola emirimu kubanga badibiza amateeka ago olwaleero eggwanga lyaffe libadde mbuwambe ebbanga ddene bannayuganda mwenna abali eyo obudde butuuse Bayibuli egamba Isaaya 14:2 Mukama alisaasira Yakobo bw'alimala n'alonda Isirayiri n'abateeka mu nsi yaabwe bo baliwamba abo abaabawambanga era balifuga abo ababajoganga Museveni ajoze eggwanga lino asse ebyo bibyo uliriza ayo musaayi wamu ne bakakande omuli kakande kubbiri gye yabadde omuli Robert Kayanja era kyovola agamba yabawe eddembe ly'okusinza naye Kayanja Museveni yawa Kayanja eddembe ly'okulya ebisiyaga Museveni awadde abasumba abo mubalokole Museveni be yawa eddembe sirimu Yesu yagaba eddembe era eggwanga lyaffe Uganda teribadde mu ddembe Yesu yagabira ne bali kubanga kati nkugambye tagamba nk'omuntu ugenda kusiyaga okiwulira era njagala kubategeeza kino abantu bakimanye bakitegeere obudde butuuse Mukama okukola emirimu kubanga badibiza tuli mu biseera bya nkyukakyuka Katonda azze okukyusa eggwanga lyaffe Museveni ne NRM yonna Katonda azze basiimula ku maapu ya Uganda obudde butuuse Mukama okukola ki emirimu musumba kyenjagala otereeze kye kigambo nti nno omusumba Gordon Muzaali kiriwo kyentereeza ogenda kuwamba Museveni sijja kyekyo ekyo mukitereezeemuko sijja kukitereeza kubanga bino ebyobukulembeze bino ebya president byaffe byansi Mukama atukkiriza okwekulembera ensi n'okujja okwayo byani bya Mukama Katonda ajjawo abafuzi ate n'ateekawo okiwulidde ne Falaawo Katonda yamukuba mu nnyanja kati gwe bw'ogamba nti mugenda kumuwamba oba weetaddewo Mukama si yaba akutaddewo katuwuliriza Katonda ekigambo kye kiŋŋambye Isaaya 14:2 tuliwamba abo abatukola ki abatuwambanga tulifuga abo abatukola ki abatujoganga si kyekyo kati siva ku kigambo kya Katonda era ndi mu kubategeeza obudde bwe buno obudde teri bulala okiwulira obudde teri bulala Museveni agenda kubwa nga teri sasi lifulumiziddwa tekyali musayi gugenda kuyika wano mu Uganda ebyabadde agamba yasimba emmundu wano n'asimba wali ne wali okwo kutiisatiisa kukola ki our God is not a joking God Katonda waffe tatiisibwatiisibwa okiwulira kakati njagala kutegeeza mwenna abatulaba abatuwuliriza mwenna gye muli abaana ba Katonda obudde butuuse Mukama okukola emirimu mu Uganda okiwulira eno Uganda egenda kuteerera nga Museveni taliiwo okiwulira ebyo ebigambo balwabogo bye bagenda ne boogera kweddaabulula Museveni ye kennyini ne Mukama Katonda we nga tazze mu maaso go musumba n'ayogera ne Mukama Katonda ye kennyini Katonda ne babaako enteeseganya wano n'amugamba baawo ensi ekyuke nga wooli gwe buli lw'oyogera ogamba ensi egenda terera nga taliiwo alagawa wuliriza njagala kutegeeza kino bwe mbanga mpeereddwa assignment kusimbula kumenya kuzikiriza kusuula kati ate tongamba kuzimba bye nnyina okusimbulawo eyakuwadde assignment yoyo bonna nange kennyini yengenda nenfukamira ne musaba nemugamba munnange ensonyiwa ani yattaba omulembe gwa Nuuwa ye kennyini si Katonda ye kennyini kakati bwe mba nkola kino bali bajeemu kati nga bwe bajeema ne bino bye nnangirira Museveni ne NRM tebalidda wano ate njagala kutegeeza Museveni lino eggwanga teriba nkolirye okiwulira si lirye ne kino njagala abantu bakitegeere bagambye mbu twawula mu tusosola mu mawanga Museveni ye yaleeta obusosoze wano okiwulira ye yaleeta obuki anti kakati nze ndeka njogere gw'owulirize okiwulira kati sinnaba kusaba na bujulizi nti julira nti kino kijulira bwoba tokirinaako obujulizi kati kyesimanyi nkujjukiza weebale nnyo kyesimanyi nkujjukiza kati kwe tolina bujulizi nze mbulina omujulizi omukulu ye Katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukufu omujulira ow'amazima Yesu Kristo Omunazaalesi yebazibwe amiina bw'aba mpadde ebigambo bino mbyogere era mbyogera olina ky'ogamba nyina kye ŋŋamba
nsaba si mu bubi ekyaddala Musumba walisiimyeko omunabbi kaka kati njagala kutegeeza kino ekisooka sokoleke abagoberezi be sokoleke njagala mwami kankaka ndi ku nsonga zennyini eza Katonda ze yantu mukola okubuulira amazima n'okulangirira obudde bwa Mukama ebiseera bya Mukama. Isaaya 6:1 wagambye omwoyo gwa Mukama Katonda kuli kunze kubanga Mukama Katonda afuseeko amafuta okubuulira abawombe ffe ebigambo ebirungi okusiba balina emitima egimenyese okulangirira eddembe ly'abawambe okulagira ekkomero okweggulawo abasibe bateebwe n'okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okuwalanirwamu eggwanga. Katonda ng'ali mu kununula Uganda agijja mu kkomera Museveni gye yagiteeka ng'agijja mu busibe Museveni gye yagiteeka ne banne okiwulira ate Katonda ababi agambye ali mu kuwalana ena ali mu kununula ate ena ali mu kuwalana naye ebigambo ebirungi byampadde byabo abayina emitima emiro abayina emitima okusiba abayina emitima egimenyese ebigambo bino okubuulira abawombe ffe ebigambo ebirungi abayina emitima gye bategese nga emitima gyabwe myeteefuteefu nga bayina ebibuuzo ebbanga ddene babuuza kiki ekigenda mu maaso Uganda weetuuse Mukama Katonda agamba ki ngero 16 wagambye nti okutegeka omutima kugwanira muntu naye okwanukula kw'olulimi kuva eri Mukama. Katonda ayagala kwanukula bannayuganda era azza okutwanukula era atwanukudde azze kununula ggwanga lyaffe obudde bwa Museveni bwaggwako dda wabula mu nsi y'omwoyo bwe kyamala okuggwa kati Katonda azze okukituukiriza ne mu buliwo ajjako Museveni ate ateekako omukulembeze omulala Katonda ajjako ki ajjako oli Museveni ate ateekako omuki omulala ate sitakubiddwako kalulu si byakuba kalulu si byakuba ki kirito kinzize mu muso kirwa weyanzeeko siina kyengenda kweyanza bwe mba nkami sitaani simweyanza omusajja azimbye ekkanisa yakatu egenda kuyamba abantu kyenkugamba kakanda abantu sikimanyi njagala kati bwoba tokimanyi Museveni kakande 2 Robert Kayanja Miracle Center Lubaga Bujingo Tom Mugerwa Serwadda Mundeeba Serwadda Mundeeba Grace Rubega Chiwowe Isaac Tom Sembera Daudi Kiganda Simeon Kayowe na Mirembe Namutebye Rugala Irene Manjeri n'abasumba abalala abagwa mu abonjogeddeko abamu bava ku Mukama Katonda era abantu abagadde nnyo abantu bategeere Museveni era bagamba Museveni yabawa eddembe kino nja kiddingana mbagambe Museveni si yagaba eddembe ly'okusinza bwe yali tannaba kujja bannayuganda basinza Katonda of course bali bamumanyi okimanyi bulungi nti ku mulembe gwa Amini abalokole baayiganyizibwanga naye ate okimanyi nti ekkanisa yali y'amaanyi nnyo nakati y'amaanyi muzimbye bizimbe muri buli wamu gwe tomanyi kanisa Bujingo ayine ettaka ddene uliriza wannakusa wali oyogera mu audio noga Bujingo noyogera ku basumba be bagamba mu biseera bya covid nti wabalabanga basiyaga abantu kati ndeka njogera amazima ganonga maleyo mpulira obudde bwa kuwamba Museveni bwavaawo ekizibu ky'eggwanga okiwulira njagala kutegeeza Bible egamba mu Yohana 10:10 Yesu yajja zibe n'obulamu zibe nabo nga bungi obulamu obujjudde emirembe n'essanyu nga bw'amazima kyekyaleeta Yesu naye nga tonnabagenda kwekyo Bible egamba nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza ekyaleeta Museveni kubba kutta na kuzikiriza wabula byabikoze bulungi era lumu nali mu kusaba Katonda yasika sitaani namuleeta namuwogeza sitaani n'agamba omwana we Museveni amukoledde amuwadde omusaayi gw'ayagala ogw'abantu ebyo gwe wabiraba olabye nkugambeko nti gwe wabiraba nedda sebo kakati bwe mba nabiraba ndeka njogere bye nalaba mpulira okiwulira sitaani uliriza ebintu ebyo lwaki birabikira gwe wekka kakati ulirize sinawulirayo muntu mulala byendi mukwogera bw'oba tonnawulira abalina obubaka bangi nga Katonda ababikkulidde enkyukakyuka okiwulira kakati nze Katonda ntadde ku front line okuba nti mbyogera siina kyentya ntya Katonda ntya eki totidde oyagala ntya eki bwe ndaba mu comment za program zetukola abantu basinga nnyo gamba oyo mumulinde mu kkomera kati mumulinde mu kaguli kati balinze eki
simanyi na omanyi Museveni alwaza uliriza asobola okuleka noyogera namala nakuvumba gatiranga kimunye ntunulo netegereze gwe nakkiriza mumanye Kristo Yesu kitange okiwulira Museveni Yesu Kristo tatya Museveni ate kankule yali nansobi Museveni okufuga eggwanga lino kyava kubajjajja kujemera Katonda era eno Uganda gyebadde ina permissive will era abantu okukaaba okutuusa ku kino Bible ina bwega Museveni nti mulikaaba muli kuba ebiwoobe olwakabaka gwe mwerondera okiwulira sokolete nkubikula ekitabo nkula gosomere njagala bya kitabo okusinga mulikaaba muli kuba ebiwoobe sibimanyi olwakabaka gwe mwakola ki gwe mwerondera kyatuuka ku baganda bafe abaana ba Isirayiri nga bagamba Katonda soma Samwiri okuvaawa essula ya 8 va ku lunyiriri olusooka awo olwatuuka Samwiri ng'akaddiye Samwiri nnabbi ayali akulembera Abayisirayiri yatuuka akaddiye awo olwatuuka Samwiri ng'akaddiye n'afuula batabani be abalamuzi ba Isirayiri batabani be n'abafuula abalamuzi baki omanyize waliwo bulijjo bye sisomanga awo olwatuuka njagala osome Samwiri ng'akaddiye n'afuula batabani be abalamuzi ba Isirayiri Samwiri nnabbi yakulemberanga abaana ba Isirayiri nga Mukama Katonda atudde mu nnabbi Samwiri era nga ye yeekulemberera Isirayiri n'omubereberye erinnya lye Yoweeri olubereberye erinnya lye Yoweeri nsumba kandabo beno Bible omanyi wangamba nti waliko omusamize sibo wangamba musonga kati nolokoka mu busabize wali ekitabo nga bakiyita muzaawula kaneka kasobe no si muzaawula ekitabo ekitukuvu ekiyitibwa Bible endagaano enkadde n'empya awo olwatuuka Samwiri ekisooka essula 8 mwe tuli essula 8 ng'akaddiye Samwiri ng'akaddiye n'afuula batabani be abalamuzi ba Isirayiri batabani be n'abafuula abalamuzi ba Isirayiri n'omubereberye erinnya lye Yoweeri n'owookubiri erinnya lye Abiya baali balamuzi mu Beruseba batabani be ne batatambulira mu makubo ge Samwiri yatya Katonda naye ekikwewunyisa abaana be tebatambulira mu makubo ga Samwiri kitaabwe ag'okutya Katonda naye ne bakyama okugoberera ebintu ki ne balya enguzi bakyamye sokoleke bakyamye ne bagoberera ebintu ne balya ki kati bye tusoma byonna bikwata obijja mu kitabo neri mu Isirayiri obireete mu Isirayiri second born Uganda biri wano mu Uganda for God and my country ne balya enguzi ne bakyama obutatambulira makubo ga kitabwe Samwiri nabbi ne balya ki ne balya enguzi enguzi weeri mu Uganda weeriyo genda maaso soma ne balya ensonga awo abakadde ba Isirayiri bonna abakadde ba Uganda bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samwiri bazze eri Samwiri e Laama ne bamugamba nti laba gw'oli mukadde batandise nnabbi abakulembera bamulaba obukadde oli mukadde ne batabani bo tebatambulira mu makubo go kale tukolere kabaka okyaba kye bali mu kukola atulamulenga ng'amawanga gonna Katonda Abayisirayiri be yayawula n'abagamba abawudde libeere eggwanga ettukuvu abeerenga abafunirako abalala bo nga batukuvu abawa amateeka agava gy'ali yajja eggwanga yalijja mu ggwanga n'alitukuza n'aliteeka wali afunireko amawanga amalala agagwa agakyama agali mu kizikiza n'agamba onoobanga ggwanga ttukuvu ate nga teriteekeddwa kubanga lyegomba okufaanana amawanga amalala kati ate bali mu kugamba tukolere kabaka anaatulamulanga tufaanane amawanga amalala Katonda Uganda tayagala tufaanane mawanga malala ayagala tukwate empisa ze tubeere eggwanga ttukuvu ate atukozesa okutukuza abalala Samwiri n'asaba Mukama ki Mukama n'agamba Samwiri bagezeewo omukadde Samwiri nnabbi Samwiri asabe Mukama olw'abaana ba Isirayiri kye boogedde Samwiri n'asaba Mukama Mukama n'agamba Samwiri nti wulira eddoboozi ly'abantu wulira eddoboozi lyaki mu byonna bye bakugamba
mu byonna bye bakola ki wuliriza eddoboozi Uganda yatuuka mu kiseera Samwiri bamuganye mukadde yali Katonda mwe yali abakulemberera naye olw'obukadde basazeewo abakolere kabaka eyo gye bagiyita permissive will bazze mu mutima gyabwe basazeewo dda kye baagala Katonda bw'otamufunako perfect will musobola okukola ensobi ne mufuna permissive will okiwulira kaakati genda mu maaso awo kandude kukeme olw'omusanvu Mukama n'agamba Samwiri nti wulira eddoboozi ly'abantu mu Mukama n'agamba Samwiri nti wulira eddoboozi ly'abantu byonna bye bakugamba mu byonna bye bakugamba kubanga tebakuganye ggwe naye baganye nze wuliriza abantu tebaagaana nabbi Samwiri baagaana ani baagaana Katonda Bannayuganda okulonda Museveni okiwulira tebaagaana bajjajjaffe endagaano gye bakola Katonda for God and my country balonda Museveni bagaana Katonda yes kakati bo bagamba Samwiri kati Mukama amugamba Museveni tekiriwo njagala kutegeeza Katonda bwe yali akulembera eggwanga lyaffe njagala kutegeeza ndeka nyinyonnyole mpulira Bayibuli mpulira eno Bayibuli Abayisirayiri baganda baffe ba first born first second born Uganda kati omunagiro bwe guba gwatuweebwa bino bitukakatakeera byaffe bajjajjaffe bakola moto Bayibuli eno gyogamba teriiwo moto gye bakola eva mu Yoswa 24 for God and my country lyeggwanga lye tulimu kati bino byensoma bya bannayuganda byaffe Mukama n'agamba Samwiri nti wulira eddoboozi ly'abantu wulira eddoboozi lyaki kubanga tebakuganye ggwe naye baganye nze nemo okuba kabaka waabwe kaakati bagenda okulonda Museveni tebaagaana tebaagaana bajjajja baffe abakola for God and my country wabula baagaana Katonda ne batandika okwerondera Katonda awadde ripooti Samwiri tebaganye ggwe kubanga bajjajja ffe abo abaali ba Samwiri abaakaddiwa be baalagaana endagaano naani ne Katonda ne bateekawo n'eggwanga lyaffe for God and my country era lyalimu emirembe lyayitibwanga Pearl of Africa ng'emirimu gyonna bwe giri gye baakakola okuva ku lunaku lwe nabajja mu Misiri okutuusa leero we baali awo baali bamazewo okusaba kabaka nti Samwiri abakolere kabaka baali bamazewo emyaka 305 nga bavudde mu budde mu nsi y'e Misiri gye baali bamaze emyaka 4 Katonda yabagamba myaka 4 naye tebaatuuka ne gituuka emyaka 4 kati emyaka 4 gwattako n'egy'omuddungu emyaka 4 gy'emyaka 4 kubanga bandeka ne baweereza ba Katonda abalala baleka Katonda agamba bannayuganda mwandeka kutandika no mu sento ne mutandika okusamira emizimu Museveni ne balubaale ne Museveni n'aleeta abachwezi naawe bwe bakukola batyo kati ne Samwiri bwe bamukola batya batyo kale nno kaakano owulira eddoboozi lyabwe naye onaabategeereza ddala n'obalaga onoobategeereza ddala era n'obalaga bwalifaanana alibafuga kabaka bwalifaanana alibafuga mpulira okiwulira era n'olwali wano waliwo bajjajja baffe abaakola endagaano ne Museveni okiwulira era nga bagamba abantu ne bamuwa n'abaana balwane okiwulira bakayiira balwana era kayiira Andrew Lutankome kayiira bwe yamala okulwana ne bamutta Museveni n'amutta saagala owakana kati wuliriza kati nze ndekande rivalenge message kati nze njogera sinagamba nti waliyo era sikubuuza nti waliyo nze njogera byennyina okwogera Katonda byayagala kati soma sijja muleka ndeka njogere message n'abuulira abantu abaamusaba kabaka ebigambo bya Mukama byonna nabbi ono Samwiri abantu bwe basaba kabaka yamanya nti bakoze kikyamu kye yakola kwe kwata ensonga n'azitwala eri Katonda n'agamba abantu bewampa baba no bagamba nti no baagala kabaka era yakiwulira naye nga si kirungi kye bakola naye agenze wa Katonda olabye omulamuzi Samwiri omulamuzi abantu babaako kye basaba teyakikola yagenda wa Katonda n'abuuza Katonda yagenda wani anamugamba ati baganye ggwe Katonda amwanukula tebaganye ggwe Samwiri naye bakoze eki bw'ogenda kulaba Katonda nga babuulire kabaka alibafuga tagambye nti mbawadde agambye babuulire n'ayogera nti bw'ati bw'alifaanana kabaka alibafuga bw'atyo bw'alifaanana kabaka alibafuga alitwala batabani bammwe n'abeewandiikira
olw'amagaali ge katuwuliza SFC mwebali ba UPDF abantu tebayingidde amagye ga Museveni n'abalala bafudde kati tebiriwo mu Uganda alitwala batabani bammwe babatutte n'abewandiikira olw'amagaali ge yali vice president mutabani wa Kyamulina yafa Kabeya Bukenya bamuyitani vice president ayali vice Gilbert Bukenya mutabani we teyali maje oyo Museveni yamusaddaka katuwuliriza Museveni yamusaddaka tolwa bwemba njogedde kyange ng'osoma alitwala batabani bammwe n'abewandiikira olw'amagaali ge alitwala batabani bammwe n'abewandiika olw'amagaali ge mu SFC muki okuba abasajja be bebagala embalasi n'ebimotoka n'abalala balina zidroni bakwata abaana bagenda basaddaka nalufeenya n'ewalala kireka seemwayi yonna zitambula awo banaddukiranga mu maaso g'amagaali ge convoy bagenda baddukira okwo era alibawandiikira okuba abaami b'enkumi tabataddeeyo bachairman LC5 bakola bya Museveni bonna gy'abatadde n'abasumba kati bonna n'abasumba bava Katonda bonna baweereza Museveni si Katonda n'abaami b'ataano era alissaawo abamu okulima ensi ye okulima ki ensi ye n'okukungula ebikungulwa bye n'okuweesa ebintu bye obwo si buddu ebyokulwanyisa n'ebintu ebyomumagaali ge bamulimira bamuweeseza ebyokulwanyisa bye nakasongola n'eryesese byonna bye yateekayo bye yakweka eyo era alitwala bawala bammwe okufumbanga ebyakaloosa era abatutte ye yennyini n'abatwala era okuba abafumbiro era okuba abasiisi wabula ekiri wano nti ate abalala tebali wano bannaffe bali mu kufumbira Buwarabu era babakuba emigo banaaza emisota bakola ki banaaza emirambo abaana bannayuganda babonaabona sisobola kusirika era alitwala ennimiro zammwe ettaka baganda likyaliwo ne bannayuganda kati bw'oba obadde tomanyi bayibuli yiiyo eri mugamba alitwala ensuku zammwe alitwala ki kidde mu kisome era alitwala ennimiro zammwe tatutte ennimiro z'abannayuganda Museveni tatutte ennimiro za mizabbibu tatutte mwanyi agitutte no si agitutte wabula agenzo ogirongoosa mu ministry y'ebyobulimi saagala ekigambo kya tebatoolako tebongerako alikola ki kisome nga bwe kiri alitwala ennimiro alitwala ki n'ensuku zammwe ez'emizabbibu tabitutte n'emizayituuni tabbye ettaka tabibbye si mubbi oyo biibyo kati abawakana n'empola mbagambe tugenda muwamba ate bwave tujja mujjako ezisinga obulungi n'aziwa abaddu be yonna ebifo byonna bannayuganda bamaama baffe obasanga mu kibuga akutte ennyaanya yasuubudde ennyaanya za 15,000 site kanso n'emugoba n'agwa nazo yalese abaana ewaka n'amutwala mu kooti bw'aba tamuwadde sente amuta oyo ye Museveni omulogo omusamize sitaani era alitwala abaddu bammwe n'abazaana bammwe n'abalenzi bammwe abasinga obulungi bonna abaddu abazaana n'abasinga era mulikaaba ku lunaku olwo Uganda tekaabye olwa kabaka wammwe bwe muli bamwerondedde ani yalonda bannayuganda ani yalonda tebalonda kabaka balonda pulezidenti balonda nkugambye kabaka bukulembeze buli bukulembeze kati kitwala obwa kabaka kati oyo Museveni gwe mwerondedde era mulikaaba ku lunaku bani abamulonze bani abalonda Museveni bantu bennyini bawozanga twayoge no change kaguta n'abana ne boogera mutumuwadde mama tumuwadde aloga ekirungi obimanyi buli yenna yakiyimba bali mu kukaaba teri atakaabye era mbagamba ne bano bebajja mugundi mu lutobazi mu lubigi ne bali mukwera kintu kiri kimukwenenya mwe mwalondanga Museveni mwe mwamuwagiranga mwe mwamuwatavaako mugamba mwafuna emirembe kati Katonda agaye mulikaaba mulikole mulikuba ebiwoobe so Mukama talibaddiramu ku lunaku olwo era afuze emyaka 10 gigenda mwana bakaabye bannayuganda Katonda nga taddamu naye abantu be ne bagaana okuwulira eddoboozi lya Samwiri abantu ne bagaana okuwulira eddoboozi lya Samwiri nnabbi mpulira ne boogera nti ababuulidde nti agenda bakkola bino ekifo ky'ekugamba nti bwe biba bwe bityo twenenya leka Katonda baganye ne basigala basigadde bakyamuyimba ne boogera nti nedda naye ffe twagala kabaka atufuge
owulira kye baagala naffe tufaanane ng'amawanga gonna baagala president kabaka abafuge bafaanane amawanga galina president kabaka waffe atusalirenga emisango Museveni tabatutte mu kooti ettaka ne bali bayi namwandu babasibye bamulekwa ebyabwe tebalina amataka bagabbye batudde kati bali mu kusenda ogenda okula mbuno simanyi patience lwabogo simanyi baagala wano baagalawo lubiji baagalawo wano bwamala okutaba mu lubiji ng'atandika okukolawo plan kati mbyogedde atabalenga atulwanira atabalenga mbunga abalwanira atukulembedde atulwanirirenga entalo kakati bye mbadde mwogera bulijjo Museveni yalwana aleese emirembe kati basaba atabalenga abalwanirira entalo zaabwe tebakyayagala Katonda balwanira baagala anaabalwanira era baatula ne bakola pamisive wiro girabye Uganda gye yafuna Samwiri nawulire ebigambo byonna eby'abantu nabyogera mu matu ga Mukama Samwiri nawulira ebigambo byonna abantu byomuzeemu nabyogera mu matu ga Mukama n'agamba Samwiri ulira eddoboozi lyabwe bakolere kabaka okyabe nti Katonda yaleka Samwiri awulirize eddoboozi ly'abantu bebeekoledde kabaka nti muli kuba ebiwoobe olwa kabaka gwe mulierondera mmwe Samwiri n'agamba abasajja ba Isirayiri nti muddeyo buli muntu mu kibuga kyabwe bonna ne baddeyo ne batuula ntende ngende ku lw'omwenda genda mu maaso awo waaliwo omusajja wa Benyamini waliwo omusajja ow'ekika kya Benjamin erinnya lye Kiisi mutabani wa Abiyeri mutabani wa Zeroli mutabani wa Bekolasi mutabani wa Afiya omwana omubenyamini omusajja ow'amaanyi omuzira era yalina omwana erinnya lye Sawulo omulenzi omulungi so mu baana ba Isirayiri temwali muntu eyamusinga obulungi kati komaawo njagadde okulaga bannayuganda gye tuvudde nti alitwala ensuku zammwe n'ennimiro zammwe tebiriimu tebatutte ettaka ekibbattaka Museveni yakulira ekibbattaka Museveni n'ababbi emitayimba gye bakuba yagikulira kubanga ye Ssaabatemu asooka obutemu bwonna obuli mu ggwanga bwetoolola ku Museveni ekyo gw'okimanyi kati nti ndekanjogere ne Uganda poliisi yeyina obuvunaanyizibwa okumanya abakuba emitayimba nvunaanyizibwa ku ggwanga lyange ate njagala kutegeeza bonna abatuulira wano mu Uganda poliisi mukoledde Museveni amagye mukoledde Museveni mumukoledde abo be bavunaanyizibwa ku ebyo kati nkugambye kati nvunaanyizibwa ku ggwanga lyange ne bannanga bali eyo abaagala Katonda n'eggwanga lyaffe this is Uganda for God and my country kyovala bandi mu kwogera ebigambo bino njagala bategeeza ensobi bannayuganda ze mwakola Katonda n'abaleka ne mwerondera Museveni ne mukuba obululu n'ababba n'abakola byonna ensuku azitutte buli kimu akikoze tubisanze mu Samwiri ekisooka essula ya 8 emwanyiyo tobisomye nti yabitwala mbisomye wano kaakati awo ki ekiba kiddako Katonda bw'aba atukwasa eggwanga lyaffe atugamba by'omu mirembe ekyokubiri 7:14 nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale naawulira nga nnyima mu ggulu n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe n'amaaso gange ganaazibukanga n'amatu gange ganaggukanga n'empulira okusaba okusabibwa mu kifo kino kati awo osooka kwenenya era njagala bategeeza bonna batuwuliriza nga mukaba mubeere mu kwenenya Mukama tusonyiwe olw'ensobi ze twakola okwerondera kabaka kitegeeza waliwo yali akulembera owa Mukama alina kulondebwa atya kubanga ebyaffe ebya bulijjo tukuba akalulu tusimba ennyiriri byammwe oyogedde nti byammwe bya bulijjo kati nze ndi ku bya Katonda mpulira neyongereyo komaawo mpulira Yesu Kristo yebazibwa obudde bwe tulimu bwakuwamba Museveni mu buliwo nenjagala kubategeeza nti mu mwoyo twamumala dda mpulira Katonda yamuleeta ne muwambula naye Katonda gwe musaba yesigwa asaba nkugambye saagala kundayivaatinga Museveni muweereza wa sitaani sikirinako obujulizi kati sinnakusaba nti olina obujulizi nkwata bulungi nakusabyeko obujulizi nze nazze okujulira erinnya lya Yesu Museveni mutemu era omusaayi Museveni gwayiye tewali yali aguyiye duli Kizito Lwanga yamutta emyaka giri nga tannaba nakuba mufuzi yattanga mu bukujjukujju bwe era bwe yamala okubanga akulembera natta
okuva Museveni lwe yakulembera eggwanga lino okutuusa kati kino nkiddamu busamize bulogo buseegu n'ekibibi ebibadde bifuga si butemu kati nkugambye obusamize obulogo obuseegu tosobola kubanga oweereza sitaani n'otatemula kubanga sitaani ye Ssaabatemu asooka kati Museveni mwana wa sitaani ne sitaani akimanyi nti omwana we Museveni amuwadde omusaayi ogumala okiwulira amuwadde omusaayi okola ki ogumala oba gwali mwaka guwedde ogwo wali abajaasi kati abakafiira e Somalia abajaasi bazze babatulaga katuwuliriza era nga abattirayo naye bw'aba abatta amala kujjamu abakabondoke era ne bakuba bani bandiginasi Uganda ne bakola ki njagala kutegeeza abatuulira UPDF n'ebitongole byonna bw'oba omanyi nti oli ndiginasi Uganda beera mu kwenenya byonna by'okoze Katonda akutayize bw'otakikola lwaki tetwekuumira ku Bayibuli ebyo ebyamagye sebo kyendiko Bayibuli sebo kyendiko ndi munnamagye owa Yesu twakiwulira live sebo no don't divert me ebyo twali birekedde this is Uganda for God and my country wakiwulira eno Uganda tubadde mu buwambe natumwanga Musa bwe yatuwa kujja abantu wa Farao this is not a joke we are living the time when God is shaking the world njagala Katonda ekigambo kya Katonda tukiwulire bino byo sikate ekigambo kya Katonda kyetuwulira era kyekijjako Museveni kyennina kyenkola ki kiŋŋamba mu Yeremiya emu okuva ku lw'omwenda n'olw'ekkumi awo Mukama n'agolola omukono gwe n'akoma kamwa kange Mukama n'aŋŋamba nti laba nkutaddewo okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka okusimbula okumenya okuzikiriza n'okusuula natumibwa kusimbula NRM ne Museveni waayo njijjewo kugimenya kugizikiriza njisuule oza tebakikwate bubya ekyo watumibwa ekitabo kye kikutuma wali yakutuma nanyini Katonda ayogera naawe kati nkugambye sinnajja wano sinnaba kwagala feva eri bantu njogera yantuma byaŋŋamba lwaki oŋŋamba nti bajja kukwata bubi nazzeeko ne bagamba munkwate bulungi kati awulira atayagala aleke okiwulira awulira atayagala akola ki naye nga njagala kubategeeza tuli mu New Uganda New Revival mu nsi y'omwoyo New Uganda New Revival yatuuka dda kakati neemubuliwo Katonda agireese mu buki babuulire Katonda agireese mu buki mu buliwo New Uganda New Revival okiwulira kakati njagala kubategeeza oba owagira Museveni ne bwe munaakola mutya njagala kubategeeza nti Katonda yamugjawo dda Yesu yebaza Omunazalesi Katonda yamugjawo dda obulezi okukituukiriza amusigukulawo ddala ddamu mbagamba kubagenda okumuwamba kwendi era bannanga abampuliriza gye muli eyo Katonda yabateekateeka dda okuggyako omusamizo ono omulogo omutemu Museveni assa abantu baffe okiwulira assa abantu lwe yali ayagala okutta Katumba Wamala yattamu muganda waffe omwana wa Katumba Wamala okiwulira asse bannabukenya batugamba ADF sagala kugamba mpozi ng'ogamba sitaani akozesa ADF Museveni ye ADF sikirinaako bujulizi sinnakusaba bujulizi bwo nze nazze kwogera mazima genjogera geego Bayibuli egamba Timoseewo kyokubiri 2:15 fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima okiwulira waliwo wano Abanyarwanda bamazewo ebbanga balira Museveni yabasangawo Museveni alina akabondo k'Abanyarwanda akabatemu kebayita akabano akabatemu kebayita akabano Museveni ne banne batemudde abantu kyonna bakikoze bassa abantu nze banteeka eruzira 2016 mu CPS namala mu mwezi ne bantwala mu Buganda Road Court Kalemani Jameson nga ye chief magistrate chikwewunyisa nga mbulire njiri ku street n'emitwalo gyange 50 Museveni ne Kalemani Jameson bali babba sente z'ombulizi w'enjiri nze Gordon emitwalo 5 ne bazirya Saliyo ne mbulira Museveni ayinza okubba omuntu emitwalo 5 katuwuliriza oyogera ku 10 2 7 emitwalo 5 jali ja court bail sizidizibwanga kati bazibba beiro kiri mu mateeka amateeka g'ensi nti obaako akasente kokola ki ate sigwasoose kati wuliriza beiro bwe bazisasula amateeka gagamba gatya ate tewali mateeka gagamba nti omuntu aziddiza abazze okukola omulimu tezidda
tetusa katika njagala kutegeeza eggwanga lyaffe abadde batulamula si babaino lwakuba nti ze tebannamula era nze ne bwemba n'omwana ng'agenda kukola P7 ne babuuza ekibuuzo nti president wa Uganda yaani nga Museveni yatudde mu ntebe mugamba nti take out for God and my country bwe aba nina omwana gwe mugamba take away for God and my country bwe bakasaza ojja kubeewa Katonda ofunye 10 ku 10 wakiwulira wabagenda kukola Piero nga Museveni yabadde akyatudde mu ntebe ne babuuza nti president wa Uganda yaani mugamba answer bw'ojja take away for God and my country Musumba abaana bo bayita nga atoba wadde answer tali ntuufu uliriza bayita the Republic of Uganda has a president, an elected head of state. Ani amulonda is called General Retired Commander-in-Chief. Kati tompanira musege. Tompanira musege. Kati tombulira bibye. Kati seta kubiwulira. Bible egambye. Uliriza. Commander-in-Chief owani. Kakati uliriza. Museveni bakulembera sirimu ndi munna Uganda line gwanga lyange. Bible egamba for God and my country nino mwoyo mutukuvu. Barumi 8:14. Mwoyo mutukuvu yakufuga. Yes, soma Barumi 8:14. Mpulira. Omanyi njagala ebigambo bino abantu ababiraba biberenga biva mu kitabo nga tebiva mu muntu gwe kubanga biyinza okulabibwa nga bwe nagambye nti ng'ebyobukyayi biyinza okufaanagana ebyobukyayi. Barumi 8 olunyiri lwa 14 soma. Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda. Omwoyo gwani? Abo be baana ba Katonda. Be baana bani? Kati ndi mwana wa Katonda, am God's son. But you are a Ugandan. Anti kati ndi Ugandan ate ndi mwana wa Katonda. Mwaka for God kati uliriza Museveni yawambe gwanga lafeneri mujiddwako. Ate bagenda tebalina kintu. Njagala kutegeeza abantu be bagobye mu lubiji. Kijja kolerwa era kololo gye bazimbye na buli we bazimbye. Tugenda kwata ababadde ku street tubateeke mayumba ago. Era temutya banna Uganda obudde butuuse mugenda kusula mayumba ge mutazimba. Banna Uganda ababadde bakaaba mwenna mugenda kufuna amataka mugenda kusula mayumba ge mutazimba mubulizi 226. Mpulira kandi some olwo ndusomye mubulizi 226 mugenda kusula mayumba ge mutazimba mubona njagala ndabe watusulira mayumba kololo mubulizi 226 wawano 226. Yes, kubanga omuntu amusanyusa Katonda gwawa amagezi. Katonda yatuwa amagezi kubanga tumusanyusa n'okumanya n'essanyu. Tulina amagezi, tulina okumanya nti ensi yaffe, nti ne bw'otuvuluga, ne bw'otulinyirira, n'okola ote Katonda yatuwa amagezi. Mu kutya Mukama amagezi mwe kasookera, ate mu kutya Sitaani obusiru mwe busookera. Museveni yatunda emmeme ye wa Sitaani era muweereza wa Sitaani. Ffe tutya Katonda yatonde goodness for God and my country. Naye alina ebibi. Amuwa okutegana. Museveni alina ebibi n'abantu be bassa abantu bayyo omusaayi bategana kati bakimanyi amuwa okukola ki? Amuwa okutegana. Akuŋŋaanye entuumo. Bakuŋŋaanyiza ebizimbe bazimbye. Akuŋŋaanye atuume entuumo. Batuumye entuumo. Awo yasanyusa Katonda. Kati ffe abasanyusa Katonda mwetegeka abadde bayiganyizwa bali ku street sitekansonge basuulira ennyaanya n'ebirala tugenda kusula mayumba ge tutazimba. Mpulira tugenda kusula mayumba ge tutazimba. Akuliriza akuŋŋaanye atuume entuumo. Awo yasanyusa ki? Katonda. Mwenna abali eyo mwenenye mwetereze Katonda ayagala tuwa bizimbe. Museveni byazimbe naye ng'ebizimbe tobiyayaanira byokka. Beera nga wakkiriza Yesu ng'oyayaanira Katonda ng'ewemma mu ggulu waleka ebibi ate ne bino ebyensi Katonda agambye akuŋŋaanye entuumo. Awo yasanyusa Katonda tugenda bitwala ebizimbe byonna abantu badde batulugunya tubateeke mu bizimbe beebake bulungi ate baweereze Katonda bulungi. Kubanga omuntu asanyusa Katonda gwawa amagezi okumanya n'essanyu. Kubanga omuntu asanyusa Katonda gwawa amagezi n'okumanya tulina okumanya wano waffe naye alina ebibi amuwa kutegana bateganye. Akuŋŋaanye atuume entuumo. Batuumye entuumo. Awo yasanyusa Katonda. Kakati mwetege mugenda temuddamu kukaaba wabula mwenenye mwetereze Katonda atuviiriddeyo nti Museveni n'abantu be bakuŋŋaanyizza n'amataka ge baba bagenda kubaddira. Era ekyo butaliimu Museveni agoberedde butaliimu bagoberedde empewo. Mpulira kati golooza abantu banno era njagala kutegeeza agwanidde binayeeyisa atya afaanana atya kutya Katonda kwenenya kuleka bibi. Katonda agambe bibi ne bizimbe tugenda kusula mu bizimbe bye tutazimba. Mpulira okiwulira era tugenda bizimbamu
era nze njagala kutegeeza nze omu kwabo abagenda okukwata abantu abadde babonaabona bannayuganda bafune embeera ennungi baweereze Katonda bulungi kubanga nga tetunnaba kugenda mu ggulu tusooka kuweereza Katonda kuno ku nsi okiwulira kubanga mu kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo mulimu obulamu obwakaka n'obwo obugenda okukola ki okujja wabula tebeerabira kuyaayaanira bino byokka ebyensi basooke bayaayane sembe za Yesu atuule mu ggwe kubanga Yesu lyekuba n'amazima n'obulamu neno gye balaga ewakakande ewaani baba bagenze kusembeza Katonda omanyi lwaki nkugamba saagala diversion abantu bayaayana saagala diversion ndi wano sigenda kuva ku mulamwa nagambye dda ekyo nakizzeemu Kakande ne Museveni batemu batta bantu emundu Kakande baamuwa njagala wano Yokaana 14:6 Yesu agambye nze ekkubo n'amazima n'obulamu teri agenda ekyanga obulanga ayita munzi Yokaana 15:26 Yesu agambye nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde nga afudde oyo aliba mulamu na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe gyonna kaakati bino ebizimbe bibazimbe tugenda kubitwala tuweereze Katonda kyonkisomye Musumba Gordon Muzaale Sebandeke owa New Revival eno yenjiri y'omulembe ogw'enkyukakyuka naye nsaba nyina kye njagala okutegeeza Katonda gw'oyogerako akulabisa sookoleke ne salenda ng'okyebuuza abantu baba basoma